Wiiki ewedde ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama yavaayo ne yeemulugunya olwa gavumenti okulemererwa okuteekawo etteeka erirungamya ekigero ky'ensimbi abantu abeesimbyewo ze basansanyiza mu kalulu. Byabakama yategeeza nti obutabaawo bwa tteeka lino kireetedde ebyobufuzi by'eggwanga okusigala mu mikono gy'abantu abatono naddala abo abalinamu ku ssente. Etteeka eryo National Consultative Forum yali yaleeta ekirowoozo n'eribaga oba n'eryanjula eri abakwatibwako n'eky'omukisa mu by'etteeka eryayitibwako. Naye kitteeka eryetaagisibwa nti abantu bagambe nti twagala tumanye ssente z'ogenda kutambuza okusaasanya mu kulonda kuno zeziti ate tubuulire wazifuna otya. Kati olwaleero minisita avunaanyizibwa ku by'amawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi ategeeza nti ekiteeso ky'okuteekawo etteeka lino kyabadde ku mwanjo mu lusiika lw'abaminisita olwakulungudde Ssabbiiti nnamba ku ttendekero ly'ebyobukulembeze ekya Nkwanzi. Okukozesa ssente mu by'obufuzi kiyitiridde, ekyo nakyo ne kireetera obuli bw'enguzi ne corruption. Katugenda kuba tuleeta amateeka agagenda okutuyamba mu tya politics. Ennaku zino abamu baspendinga billions ne billions ate ng'agenda kubeera chairman wa LC5 oba kansala yatasobola kufuna billions. Kati lwaki ateekamu billions just mwanoonya office? Baryomunsi agamba nti gavumenti era yakuleeta ennongoosereza mu mateeka g'ebyobufuzi ng'ebimu ku bitunuuliddwa mu nnongoosereza zino mulimu okuweera ekyabannabyabufuzi okusonderanga abawagizi baabwe ssente, okukuba kampeyini ng'obudde bwazo tebunnatuuka, wamu n'okusimba essira ku kulondoola abakozi ba gavumenti abalina ebyobugagga ebitajja mu musaala gavumenti gwe bawa. Tujja kuba tuleeta amateeka agagalawo aga fundraising n'ebirala byonna ebigera byonoona society yaffe ne bireetera abantu okubeera bagenda mu byenguzi. Tujja kutandikako kampeyini y'okulaba nti ng'oba olina ebintu properties ate za ssente nnyingi, nindi gavumenti esobola kujja n'ekubuuza nti wakamala myaka 5 mu gavumenti ate bizinesi z'okola zenkana bwe bati, kati tunyonyole ssente wazijja wa? Henry Muguzi nga yakulira ekitongole ekirondoola enkozesa ya ssente mu by'obufuzi ki Alliance for Finance Monitoring wamu ne munnamateeka George Musisi bagamba nti gavumenti ebadde yalwawo dda okuleeta etteeka lino. Twagala etteeka erina akakata kuba ebeesimbyewo n'ebibiina by'obufuzi mu kiti akalulu bwe katuuka baveeyo banjulire bannansi wa gye bajja ssente ze bagenda okukozesa mu kalulu ne bani abazibawadde. Nze ndowooza nti ekyo kyagamba nti tubeeko n'obudde obukuba kampeyini obulala nedda. Nze ndowooza tekyetaagisa ekyo kubanga bannayuganda balina eddembe okwetaba mu byobufuzi era eddembe eryo balina olyetababwamu bbanga lyonna. Eriyo n'abantu nga bo omulimu gwabwe gwa byabufuzi bakola byabufuzi byokka ekyanja ne kiggwako myaka 5. Kyokka bano bagamba nti okuteekawo amateeka gokka tekimala kulwanyisa nguzi efumbekedde mu bannabyabufuzi era baliko okuwabula kwe bawadde gavumenti. Naye ate n'ebitongole byennyini ebikwatibwako birina okuba nti bikola omulimu gwabyo. Kati n'abakulembeze baffe be twalonda ne bongereza okwo, naye nze ndowooza nti bwe tuba tukwasizza wamu tusobola okukendeeza ku nsimbi ze tufiirwa nga tuyita mu bukenuzi n'obunyazi. Tulidde waliwo amateeka agaliwo era agakugira tuyinza kuwaayo ebirabo butereevu, tuyinza kuwaayo nsimbi ng'ofuuse candidate, naye n'agamba tono tegakwasibwa mu nkola. N'olwekyo nze ndowooza nti ebimu ku birina okukyusibwa ennyo mu mateeka g'ebyokulonda kyekyomusimbi. Mu nsi ezimu waliwo ne candidate alina n'okwogera ssente zasaasaanyiza. Mu Uganda tebamanyi na kumanya zibasaasaanya kubanga booli awo n'engeri gye bazifuna tebamanyi. Peter Sergo, NTV ya Kawungezi.